Tulina omusajja omu mu kitundu eky'ekiboga yakwatiddwa poliisi ekiboga gwe bayita Kakule ng'ono yagenda n'afumbirwa ewa nnamwandu gwe bayita Kentale kutuusa Jennifer gwe yasanga ne batabani be babiri omuli Ainebyona Onesmus myaka 13 abadde asomera ku Greater Vision Primary School ekiboga ne Mugisha Emmanuel myaka 15. Kakule ono ne nnamwandu Kentale kutuusa badde bamaze emyezi 6 mu mukwano era nga nnamwandu yali yamuwasa nga yamuleeta mu maka gaabwe. Bano basooka kukwata ssente nnusu 80 ezaali eza mutabani waabwe Ainebyona Onesmus 13 ne bagenda ssente zino ne bazinywa. Kentale kutuusa yakomayo waka n'alekayo no muganzi we yakomawo ewaka ku ssaawa 7. Abalenzi bano olw'ennyiike baagaana okumuggulira oluggi era naye nnamwandu yagenda ne yeemulula mpola n'agenda n'aggulawo oluggi luno. Olw'obusungu ono muganzi bwe yali afunye nga ayina ejjambiya yagenda n'alumba batabani be gye baali beebase n'atandika obbatematema ku mitwe ku mibiri okutuusa omu ku bo gwe bayita Ainebyona Onesmus ye yafiirawo, then Mugisha Emmanuel n'addusibwa mu ddwaliro Ebukomero Health Center 4. Ekikolwa kino kiraga nti kasonga katono nnyo mu maka kasobola okugaziwa ne katuuka n'okutwala obulamu. So ndowooza olaba Justice butaggulirawo omusajja ono kyamuviirako ennyiike okutuukira ddala awo. Naye nga twagala okutegeeza abazadde abeetengeredde bannamwandu bassemwandu okubeera abeegenderevu buli lwe bagezaako okuddamu okufuna omukwano omupya naddala bamaama abeetengeredde. Bano abantu bano bemutera okuyingiza nga bataata abapya eri abaana bammwe, baganzi bammwe. Abamu ku bo bayina abamu ku bo bw'otunuulira nga keesi eno ogenda okwesanga nga batemu bayina ebikolwa eby'obukambwe. Kwa kakati ono Kakule yali yakamala emyezi 6 mu kitundu, tomanyi wa gy'avudde n'olyoka omuleeta mu baana bo. Ekifaananyi kibi nnyo. Mu kitundu eky'Essembabule poliisi yakutte omwami Sally Peter myaka 69 ow'ekyalo ky'Emigogo Lw'Ebitakuli ku ky'okufumita mukyala we n'effumu omukyala Kyosabire Scovia myaka 60 n'amuttirawo. Nga bano baatandika okuyomba ku ssaawa 5 ez'ekiro mpaka 11 ez'okumakya era Sally Peter olw'obusungu laba kimusukkiriddeko gye yakwata effumu n'asoggasoga mukyala we ono. Bano badde bakulu 69 ku 60 babeera bantu bakulu. So abaana bagenda okujja basanga myabwe attiddwa taata waabwe. Naye nga ebikolwa eby'okuyombagana mu famire bizze byeyongera era mu kiseera kino. Naye nga kyetukubiriza abantu baffe nti ensonga zino bagezengako okufunanga obuyambi mu bantu abakulu, mu poliisi, mu miriraano n'okweyongerayo, kubanga okuyomba kuno kwolaba kuviirako oluusi obusungu obw'amaanyi ekiviirako ekikolwa eky'ettemu. Mulimu abakyala abamu
nga bo bayombi asobola okuyomba ne weebuuza ebigambo abijjawa n'owulira nga kwegamba obusungu bukulinnye. Ate mulimu n'abaami nga nabo nga batandise okuyomba, naddala abaami abamu besisobola kale kunogola naye nga bo bayombi asobola okuyomba naye n'owulira nga weetamiddwa obufumbo obwo. So okuyomba kuno, okuyomba mu bufumbo kya bulabe nnyo. Emityana waliwo omukyala Edisa gwe tuli mu kunoonya mu kiseera kino ku ky'okutemula mujja we gwe bayita Agatha Tulindwa Mukama. Bano badde ku kyalo ky'Ebbongole ekisangibwa e Malangala. Omukyala Agatha Tulindwa Mukama yatandika kuyomba ne bbawe gwe bayita Akugizibwe Francis nga amulanga okufuna muganzi we w'ebbali. Omusajja ono Francis kye yakola yalaba kimusukkiriddeko n'ayabulira omukyala n'agenda ng'ennaku z'omwezi 3. Ku 31 omukyala Agatha yagenda n'alumba munne Edisa gye yali asuubira bba waabwe okubeera naye n'atamusangayo ne kibaviirako okulwana olw'empalana ezaali wakati waabwe. Kyamukisa mubi nti Edisa yaddira omuggo n'alyoka akuba munne Agatha Tulindwa Mukama bubi nnyo okutuusa lwe yamutta. Omukyalo ne yadduse ku kyalo naye anoonyerezwa avunaanibwe ku kyettemu. Mulimu abasibe abadduka ku poliisi eya Aleptong 6, 3 ku bo bakwatiddwa poliisi mu kitundu kya North Kyoga region. Mu 6 abaali badduse abazzeemu okukwatibwa mulimu Ochen Morris, ono yali yamenya n'okubba mu nju. Mulimu Okelo Henry ne Otim Isaac, naye yali yamenya enju n'abbamu ebintu. Abalala abakyali mu kunoonyezebwa mulimu Ochen Emma ku ky'okukabasanya omwana omuwala. Mulimu omusomesa Ng'omutom, ono yabba ente, ne Peter Dennis nga mubbi. Twagala okutegeeza abantu baffe aba bulijjo nti okudduka okuva mu kaduukulu ka poliisi musango gubeera musango, era okwatibwa oyongera n'ovunaanibwa kw'ogwo omusango gwe wali wazza. Ate oyo yenna gwe tusanga nga yayamba abasibe okudduka oba nga mu kiseera kino ayamba okubakweka, balina okumanya nti bwe banaakwatibwa oba bwe banaasangibwa nabo bajja kuvunaanibwa nabo omusango gw'okukweka omusibe. Then ekyensembyayo, poliisi mu kitundu ekya Savannah region ne Luweero district balina omwami Muwanguzi Caleb myaka 23, ono nga yeeyita kooki w'omupiira omutuuze w'e Matuga ono Kirinyabiga. Omwami ono okuvanga mu mwezi ogwokubiri okutuusa guno ogw'omukaaga abadde agenda mu bitundu eby'enjawulo e Luweero n'alyoka awandiisa abaana ng'afuna ssente mu bazadde ng'alaga nti abaana bano abafunidde scholarship oba sponsorship ku ssomero lya St. Marcelino Academy e Matugga. So abadde abajjangako ssente ng'abazadde n'alyoka atwala abaana baabwe. Abazadde abamu badde bamutadde ku nninga nga babuuza abaana baabwe wajje yabatwala nga baagala okubalambula. So ne kireetawo okwemulugunya ku poliisi. Ng'ennaku z'omwezi 31 ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga, Muwanguzi Caleb yasangiddwa nga ayina era abaana 4 be yabadde ali mu kukukusa, omuli Kirabo Damiano myaka 13,
Funga Jamal myaka 12, Kabuye Hannington 13 ne Muwanguzi Asmiel 12. Abaana bano bali ku poliisi Eruwero era balina tulina okubaddiza abanyaabwe nga bwe tweyongerayo n'emisango egy'okukukusa abaana ku Muwanguzi Caleb. Katukome wano. Ekyaki? Police Football Club bannaye mwebale nnyo. Ttiimu yaffe ya Police Football Club yawangudde ekikopo ekya Big League. Ku luli twabategeeza nti twakomawo bukomi mu Premier League ya Uganda, naye ku luno ekikopo twakiwangudde ekya Big League era ffe ba champions. Kakati abali mu Premier League batwerinde season eno etandika. Police Football Club mujjukire baaliko ba champions aba Super League mu biseera ebyo, kati tukomyewo. Twagala buli muntu yenna poliisi gwe yali eyambyeko, poliisi gwe yali eddukiridde, bannamawulire abalina akakwate ku poliisi, tugenda kufulumya t-shirts eziwerako nga tukunga abawagizi. Bannaye mutuwagire, tubaagala nnyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.